rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Omusango gwa kalebule ogwawaawabirwa akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi ng'awaabira munnamawulire wa TV10 gano mazima Dean Lubowa Ssaava gutandise olwaleero mu kkooti enkulu etula ku Trade. Omusango guno gutandise ne bapulira b'enjuyi zombi okusisinkana mu maaso g'omuwandiisi wa kkooti Simon Kintuzirintuusa weewaawo tabaddeeyo. Omusango guno guli mu maaso g'omulamuzi Musa Ssekaana. Omusango guno Ssenyonyi awaabira Dean Lubowa Ssaava okumulebula ng'amuteekako ekyokubba akawumbi kamu mu obukadde 700 bwe yalimbu ng'anoonyereza ku mivuyo mu kampuni y'eggwanga ey'ennyonyi emanyiddwa ennyo nga Uganda Airlines. Ssenyonyi agamba ebyayogerwa Dean Lubowa Ssaava bikyamu nga byamulebula nnyo n'okumalamu ekitiibwa kye, era ayagala Lubowa Ssaava akole ebintu bisatu. Ekisooka, amenyewo ebigambo bya kalebule ebyo bye yamwogerako ng'ayita ku mikutu gye gyonna kwe yayogerera. Ekyokubiri, yeetonde olw'ebigambo ebyo, ate n'ekyokusatu amuliyire obukadde 5 olw'okumwonoonera erinnya lye. So yaloopa defamation okumulebula linnya era ng'ayagala ekisooka abimenyewo ku mitimbagano gye. Ekyokubiri ayagala apology ey'olukale nti nga yeetonda. Ekyokusatu ayagala kumusasula sente mmeka tebuti sirina sente yateekamu obukadde 5. Ye Dean Lubowa Ssaava bwe tusisinkanye ku kkooti naye abaddeko byatubuulira ebyegusa ku musango guno. Tukedde okujja leero ku makya ku kkooti wano enkulu era eya Civil Division okuwulirwa omusango, naye nga bwe babadde baguwadde olunaku nti ennaku z'omwezi leero 5 omulamuzi tusanze ali ku liivu kataliiwo, ne batulagira tukomewo ng'ennaku z'omwezi 11 mu mwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Munnamateeka we George Musisi abaddewo lwa Ssenyonyi kuba Ssenyonyi yeebulankanyiza era talabiseeko nga bwe namugambye ajje tubeewo tubuulire abantu buli update eriwo tuginnyonnyola abantu ku musango guno, naye era talabise. So mbakubiriza abamulabako eyo bamugamba omusango guddamu nga 11 kuba looyawo ayinza obutamubuulira ka bwakyetaaga kimugamba, but all in all omusango gwo gutandise tugenda guwulira kati tukomawo nga 11 oba oliawo omulamuzi ajja kuba akomyewo kuba George Busi abadde ayagala bamuwe ku nkomerero y'omwezi guno naye gwe baaleseewo n'amutegeeza nti okusinziira ku obuvunaanyizibwa bwe bamuwadde kutubuulira lunaku lwe tugenda komawo. So n'olwekyo tujja kudda era abamawulire mwenna abagoberedde omusango guno tubyebaza nnyo, Beg Media, TV10 n'abalala mwenna nga bwe muli tubaagala nnyo era tubakkiririzaamu nti tugoberere ensonga eno. It is between media and politics. People want to gag media, tujja kuba nga tuyimirirawo. Guno tukola mulimu gwaffe tetulina gwe mateeka ge tumenye. Bwana Ssenyonyi wali mu mawulire omanyi bulungi kiki ekitegeeza. It is about telling the facts. Twagala kumanya akawumbi kamu obukadde 700 wakateeka wa. Kyekyoka nze kyenkwagaza sirina kirala. Kati gwe bw'oba ngamba nti nakulebula nze kanzije nkukakase mu kkooti nti saakulebula kyekindese wano olwaleero. Dean Lubowa Ssaava akiikirwa kampuni y'abannamateeka ey'aba Caleb Alaka, ate Ssenyonyi n'akiikirwa munnamateeka George Musisi. Enjuyi zombi zikkaanyiza omusango guno guddemu nga 11 omwezi ogwokubiri mwaka 2025 kubanga omulamuzi Ssekaana mu kiseera kino ali mu luwummula.